netogera ku nsonga z'ettaka mu programu y'Ettaka Eyafa ekutusibwako bannaffe ba Buganda Land Board kitongo kya Bwakabaka ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka ne Ssaabasajja yabatuma ate eddimo eddala eddene ery'okulaba nga basomesa abantu ba Ssaabasajja ensonga bazitegeere bulungi era bazitambulirengako buli kaseera. Tuli mu kaseera ak'okumalako omwaka era mu kaseera kano ak'okumalako omwaka bintu bingi abantu ababadde beekwasa bulijjo nti balina budde oba oli agoberera nsonga kakati mulina akaseera akamala okusobola okugoberera ensonga ezo eziwerako. Mu nteekateeka eza families ezimu kuba nkikakasa nti bangi mugenda kuddayo mu byalo musobole okukwatagana ne famire zammwe mu kaseera kano ak'ennaku enkulu. Waliwo ensonga z'ettaka n'okugonjoola ani yasika yasikira ki tugabana butya ebintu byaffe n'ensonga endala ez'enjawulo. Naye nga wano mu Uganda kigambibwa oba bwe kiri ne mu tteeka nti omuntu kasitaafa ebyobugagga bye byonna olwo lwafudde bidda mu mikono gya gavumenti era bidda mu ofiisi eya administrator general. Kakati bena ebirina okuddirira okusobola okulaba nti mugonjoola ensonga zammwe ne waba wayisewo emyaka 3 oba emyaka 4 mulina okukozesa ofiisi eyo eya administrator general ogenda mu maaso n'okutunuulira ebyobugagga by'omuntu oyo era ofiisi eyo ekola kyamaanyi ne mu nsonga z'ettaka naddala mu abalina enkaayana mu famire abalina abakayanira ebyobusika abagenda maaso n'okukayana olw'ensonga ezeekuusa ku ttaka muba butereevu mulina okugenda mu ofiisi eyo. Naku olwaleero nyina omu ku bakama baffe mu ofiisi ya administrator general era abakola omulimu gw'okulaba nti tugonjoola ensonga ezo obulungi gwennyina gwenjagala ayogereko naffe olunaku olwaleero ku nteekateeka eyo. Mulina enkaayana za famire za byabusika omuntu yafa ddi yakafa wayiseewo ebbanga munoonya amabaluwa agava ewa administrator general mulina enkaayana mukugabana waali agenda tuwulira byetuyinza okukola mu kaseera kano naddala nga tumalako omwaka tuyingira omwaka 2024 nga tetulina nkaayana mu nsonga z'ettaka. Nfanyisa okulaba mukadde wange olunaku olwaleero n'ofiisi za yakadde manyi kati akaseera abakozi ba gavumenti mugenda kutandika kagenda mu gandaalo n'okusala noga nti kaŋŋende ku terefayina Ettaka Eyafa ensonga tuzogereko kikulu nnyo era tukwaniriza. Sanyuse nnyo okubeera wano weewaawo ku BBS terefayina. Amanya nze Robert Ali Bogere. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Weewaawo mukulu Robert Ali Bogere njagala otusigire ekifaananyi famire eri awo eri mu kulaba bavudde bweru wa ggwanga babadde waliwo wano mu ggwanga babadde Kampala kati bagenda mu kyalo balina obuzibu mu nsonga z'ettaka. Tugende ku oyo nga muzeeyi waabwe avudde mu bulamu bw'ensi eno kaakati baagala okugabana ebintu oba waliwo yatunda ebintu byabwe ku ssaawa eno bali mu kaseera kakwebuza tukoze tutya abamu bali babuulizi yajja alina ettaka ejjinja yajja alina ettaka egundi tutandikiddewo okusobola okuba nti bamaliriza ensonga ezo. Webale nnyo ssebo. Ekisooka tukubiriza abantu nti omuntu bw'afa ffe kyetusookerako yalaama oba teyalaama. Bw'aba yalaama tulina okugobera ekiki ekiraamo ekyo. Naye wadde alaamye wadde talaamye tokkirizibwa kugenda mu maali ye n'ogijjamu ebintu kubanga mu kiraamo owuliramu nti olinamu ika 3. Era ekiraamo ekyo kirina sooka kgenda mu gavumenti kooti n'ekikakasa nti kiki kituufu. Kooti wemala okikakasa nti kituufu ne mulyoka mukiteeka mu nkola. Ekiraamo ekyo okukikakasa nti kituufu tulina bye tutunula ebyamangu mangu. Omugenzi yakiteekako omukono kiriko amannya ge kiriko abajulizi bameka 2 n'okwambuka waggulu kiwedde. Kati kyetukubiriza abantu naddala mu biseera bino abantu bakalina nnyo nti ani musika ne bamalawo n'emyaka mu kooti. Nze ntera nnyo okugamba abantu waliwo juzi pulida yankubidde essimu njagala kgenda mu kooti kuteekayo musango kooti eragire ani musika omutuufu. Ne mugamba okayanira ki ku busika? Omufu yalaama nti teyalaama. Ne mugamba omufu wa teyalaama omusika etteeka limuwa emu ku 1%. Omufu yalina ente 10 omusika afunako ey'obusika bwe. Lwaki omala emyaka mu kooti olwa 1%? Omusika oba ye Bogere oba ye Morisi ekyo kikole kite ajja funa omugabo gw'obusika ng'emu then emigabo emirala mugabane kyekimu ng'abaki ng'abaana oba beneficiaries. Tuve mu byokkaanira ebintu ebitakola ki biyita bitaliimu. Oli mumulekera obukulu bwe obw'ennono obw'obusika omugenzi oba famire yemanyi lwaki yabumuwadde yababeera tokikaka. Abantu baba tebakulonze
ate bwolina okusikira lwaki okikaka ekyo kite temugatta ani musika ne maali y'omufu. Era nze ngamba abantu bajonye batugano mutuwandikire ebbaluwa eyimiriza olumbe bagenda tekako muki omusika. Nze mbagambye pozi nja kuwandikira ebbaluwa ebagamba nti muteekeko omusika naye temugaba bintu bya mufu. Omusika so mutekako. Yes sebo. Ni tubagane gaba bintu bya mufu. Sijja kuyimiriza kubanga obuyinza sibulina. Teri office ya government muno wadde ne court esembayo esobola okusalawo ani musika w'omufu. Wadde Supreme Court tesobola nti ono gwe tugambye. Tesobola nti kubanga musika tumita customary air. Kitegeeza muyina okuyita mu nkola yamwe ey'obuwangwa eyo nnono enkola eyo yeevaamu omuntu oyo ffe ne mutwanjulira mwanjulire mu maki mu mateeka nti yoono gwe tukoze eki kati mwe ne mugamba nti etteeka ono limuwa 1%. Kati ogenda okulaba abantu nga bonoona emyaka ne ssente n'obudde mu kooti ku nsonga eyo ensonga bwe zityo muzite. Bw'oba owulira nga oyagala nnyo obukulu bwa famire leka bakulonde buki. Ffe tulina enkola nti abaana ab'obuwala be balonda ani agenda okubasikira. Singa taata aba yavudde mu bulamu bw'ensi eno nga talonze ani agenda kumusikira. Kati ekyo kibeere bwe kityo kubanga tujja kubikyusa ebyo. Ekyokubiri tuleke bannamwandu. Abaana bajja ennaku zino ne bajja kugamba nti oyo nnamwandu muto atambula agenda kufumbirwa. Abaana bwagaana okufumbirwa omu ku bo kubanga mu cultures ezimu basikira bannamwandu. Abamu bakikiriza ne mu ddiini ezimu kikirizibwa. Tomusikira omuwasa buwasa waliwo cultures zo nga bagamba nti oba togize ewawe waffe wano ovaawo. Nga temuzze mu process eri mpya. Yes, ono gundi yaba mutooli yaba kusikira akutwalirewo. So musigale muno bw'oba omuwasiza muli mu process y'okuwasa ayina kukkiriza tomuwasa lwaki lwa nkola yammwe. Kati abantu beesiba nnyo ku kyannamwandu nti muto agenda kufumbirwa. Era nze ntera nnyo bagamba ewaffe nga nti kitammwe yali last born mu basajja. Lwaki mulowooza nti omukazi talina kuddamu okufumbira? Kitammwe singa omukazi ono ye yafudde kitammwe teyandiwasiza. Taata onooberawo otya. Kati tuleke abakyala abo n'emirembe gyabwe. Etteeka kati eppya ligamba nti omukyala ne bwafumbirwa tekimuggyako bwa nnamwandu ewa kitammwe yava asigala nnamwandu era afuna omugabo gwe wadde mugabye ng'ali eri mu bufumbo bulala asobola okudda. Etteeka limuwa omugabo gwe ku lunaku bbaye bwafudde. Kati okugufuna kyekiruyisa kuyita mu bya letters kufuna buyinza kyakola oluvannyuma lwa bbaawo okufa tekimuggyako omugabo gwe alina kufuna. Kati mutera ogamba nti yafumbirwa. In fact abamu twabayitanga na professional widow ng'olaba omukyala ayina baba. Yes, ono bba yafa n'ono yafa n'ono yafa. Nogamba akikola atya naye waliwo n'omukyalo ow'amaanyi nnyo n'owa bayibuli wa bayibuli ne omwana waffe wennyini yali mukyala Mandela yali first lady ne wa Mandela. Kati oli bw'afiirwa bba n'agenda n'afumbirwa ewalala n'oyo n'afa nga mutemu n'abagabamu abaasooka era abasooka afuna era abeera nnamwandu wano era afunayo era afuna emigabo egyo. Kati tuleme kuteeka bakyala abo ku nninga nti ba wano wafumbirwa oli muto omusajja tumumanyi. Abalala bagamba nti kubanga teyazaala. Omukyala obutazaala mu maka ga bbaawe n'afa tekimuggyako mugabo. Omukyala oyo omugabo gwe gumuweebwa lwakuba nti yafumbirwa si kuzaala. Kati waliwo ekyali nnyo ku TV oli yawasa ndoza n'afa enkeera. Gyali eyo mu Western Uganda. Oyo omukyala nnamwandu w'oyo gwe yabadde afumbiddwa. Ekyayamba kale mu ekyo kubanga baasooka ne bazaalayo abaana naye wadde singa teyamuzaalamu mwana naye nga yabadde afumbiddwa amufumbiddwa ebyobugagga by'omwami omugabo gw'obwannamwandu agufuna tamufumbiddeyo wadde n'emmere balidde mu woteeri kuteeka babadde mu hanemuunu balirira mu woteeri teyamuwayo wadde n'emmere n'omulundi n'ogumu. Oyo yinnamwandu w'omugenzi mu mateeka era yafuna omugabo gw'obwannamwandu gw'omukyala omulala abadde azaala obuzaazi nga tofumbirwanga tofuna.
abaana bo be bafuna. Kati twewale okugoba abantu mu bintu by'omufu, twewale okutunda ebintu by'omufu, naffe okubiyingiramu n'otandika oga nti nze n'olulunkana nze mukuza nze atowa order, nze ndabirira abaana bano abato, nze minisita mu maka gano bali abalaba bavuzi ba boda boda. Oli mwana bwana nga baana baki? Obukulu bwonna bw'olina mu ggwanga mu bintu bya kitaawo tebukuwa buyinza bwa njawulo ku bintu bya kitaawo nga tewabufuna mu kiraamo era nga tobufunye mu nteekateeka eteekeddwawo. Ate yensobi ekolebwa buli muntu. Nze nalabako ne looya yakola ekiraamo kye ng'agaba ebintu bya taata we mu kiraamo kye naye nga munnamaki munnakuteeka. Kati beera mwana bw'oba oli mwana, manya nti bw'oba oli mwana olina omugabo gwe gumu ne baana banno. Bw'oba oli nnamwandu naawe olina omugabo gwe gumu nga bannamwandu abaki. Ate tutera nnyo okugamba nti omufu alaamye alese nnamwandu oba ssemwandu. Mu Luganda banga tekiriyo. So n'omusajja bw'ofiirwa omukyala gwe wawasizza eggulo, omukyala oyo ng'abadde mugagga fugge naye nga mubadde muyina empeta muti, teri akugambako nti obadde wakamuwasa? Si mpeta yokka, abantu abamu empeta oba okwanjula kuno okafa oba okuyingira okufumbira kwonna okuli mateeka kinnansi nako kukola. Era oluusi abantu bakolerawo n'ensobi n'abeera nga yayanjulwa oba yakola okuhingira ate n'adduka n'awasa omukyalo omulala mu mpeta. Waliwo obufumbo obubadde wano obwebusoga eyo. Ensonga eyo yali mwagiwuliramuko yawasa teyawasa. Kyali kikulu nnyo kigendebwemu era kimale okusolovingibwa, kigonjoolwe, kitegeebwa nti teyakola ki, teyawasa. Kubanga tokkirizibwa kuwasa ng'oyanjudde ate n'owasa omukyalo omulala mu mpeta ng'onookyamulina. Kimenya maki? Mateeka. Era ono ow'empeta taba mukyalawo, taba nnamwandu. Ono omukyala eyayanjula ye muki? Eyasooka. Kati mu bufumbo bwonna bw'oba n'abakyala babiri nga mulimu okutabula ani obusooka bwe bubeera obuti obuba bwasooka bw'oba oli wa church kereziya muzikiti tokkirizibwa ate okugenda n'oyanjulwa omukazi omuki omulala kubanga eri etteeka ddala ne gano maki malala. Togenda n'ogamba nno nze kati nsiraamuse obajja n'abakazi bana n'ogamba nti nsiraamuse n'owasaayo owa church. Owadde n'omukyala owa church n'ogamba nti nsiraamuse kati ngera kuwasa abana wowa basatu ngatte ku ono mpeze bameka. Buno obufumbo olina kusooka n'obujjawo obwasooka oba okujjako ng'omukyalo ono naye akkiriza naawe n'akyuka ne muyingira mu busiraamu obubwe ne bubeera nga bwe busoose n'omugatako abasatu. Kati ebintu ebyo byonna bikulu okutegeera nti weeyita nnamwandu otya, si kuzaala buzaazi baana. Wayanjula oli muwoowe, oli wa DC Registrar General, oli wa mpeta. Abaffe oba oli wempeta kyaki gye wafumbirwamu yina license ekkirizibwa. Abalokole bangi kankyogere na wano bafumbizanga abantu nga balooza byamafuta. Omusumba waffe ayogera ne Katonda okufumbiza abantu license ya gavumenti si mafuta ntino gava wa Katonda yateekawo ne gavumenti era n'amateeka gage. Kati bw'oba tolina license tokkirizibwa kugatta baki bagole era babeera mu bwenzi mu maaso ga Katonda ne mu gavumenti. Kati bw'oba oli mufumbo, bufumbo ki? Si kuzaala baki baana. Era nkubiriza nnyo abantu naddala abazadde mukubirize nnyo abaana bammwe abalina abaami abatabawasanga babawase, kubanga obuzibu bunajja bayinza okuviiramu awo. Si bayinza, bajja kuviiramu awo. Omwana we alina omusajja amaze emyaka 2 afumba gyali bakoze naye mwe mulinda ffuso y'ebintu mbu yebejje waka mulyoke mumuweeyo. So musobola okujja nti wali kintu kiriwo. Ekikulu kyabeena ku bufumbo bw'ekinnansi bazadde kukkiriza. Ne bwe mugamba nno nze sina kyenjagala naye tukkiriza tumukuwadde ne mukola ebiwandiiko ebikkirizibwa ne muleetayo obujulizi obutinitini n'agenda bw'atyo mufuki okubeera nga yagendera bwereere. Kati nkubiriza abantu mu zino ennaku ze mulina enkulu abatane bakufumbira mutereeze obufumbo bwammwe.
abatannaba kuteekako basika oba bakyakanyira ebintu ya ani musika mubiveemu oyo kitamu gwe yayagala yababutwala oba baganda abaana abawala gwe basazeewo kubanga mu mateeka si kikulu nnyo kati mumulekere obuvunaanyizibwa bwe obw'ekinnansi obw'ennono tebujja kukakibwa. Njagala kubuuza kibuuzo kino nga tuwumbawumba olwakadde. Office ya Administrator General manyi nti waliwo ebitundu bingi. Tulina Ministry of Land erina zonal offices. Ministry Ettaka. Ndowooza ne office ya mwenzi oba erina zonal. Office ya Administrator General, Ministry of Justice. Ministry of Justice. Naye ekkowe lino erya Administrator General. Muyina zonal offices nti omuntu singa abaali Mbarara asobola okuddukira okumpi awo ensonga ze n'ayambibwa oba n'okusomesebwanga kuno tuli ku TV leero ne waliwo abayinza okuba nga bakuŋŋaanye gye bakuŋŋaanye nga beetaaga obuyambi obwo bayinza kufuna butya okuyambibwa okwo okwenjawulo. Webale nnyo era office administration general eri wansi wa Ministry of Justice and Constitutional Affairs era ekyateekesebwawo office ezo zetuyita regional offices naye regional offices si za Administrator General. Regional offices is a Ministry of Justice. Kati ebitongole byayo byonna ebigwa wansi wa Ministry of Justice webiri. Tulina Mbale, tulina Soroti, tulina Fort Poto Kabarole, tulina Karamojja, tulina Gulu, tulina Arua, nkati sawa zino ndi best mu Arua. Tujja kugulawo ndooza inshallah ne offices nchi endala. Twakikola omuntu ave Karamojja luli yajjanga Kampala. Agenda otuuka e Kampala amukolako nga yazadde nga mulwadde ng'addayo oba nga alina kusula. Kati ntuga nti offices zino zigende mu regions. Kati bwe tuba twakutuuza meeting yammwe etuuzibwa eyo. Era n'ekyo nekitatumala ne tugamba nedda era Karamojja nnene tosobola kuyita abantu bonna bali mu Karamojja bajje ku headquarters ya Ministry of Justice. Ne tugamba nti buli Kao, Chief Administrative Officer wa district, ne sub county chief, ne ba town clerks mu cities. Bonna ba agent ba Administrator General. Tusobola okuwandiikira era Kao. Ne tumugamba tuuza abantu baffe mu Mbarara. Nga ab'Embarara bo tebaze ku headquarters. Tuuza abe Kabale batuulize eyo. For to report. Bote bajje eno omuntu yenna ku bwa asobola okujja mu office ku lunaku lwazze okugulawo fayiro taddamu kukola ki abasobola okumaliriza eri information ejja era fayiro eyo si ebagireeta eno fayiro weeva mu regional office okukolebwako nejja ku headquarters bakozi baffe bagireeta ku headquarters. So tubikola ebyo byonna okusembeza emirimu gyaffe gye muli naye obukozi tekimala kubanga offices ntono. Naye kiri nti government wakiri ugamba nti ofundako omubinga muki nga mweru tugezezaako okusembeza emirimu eri abaki. So tubakubiriza abantu nga maliriza nti one ekisooka mirembe gye twagala. Tubakubiriza nnyo nti ne bw'onookanyira ebintu by'omufootya tojja kusukka mugabo gwo mu mateeka era bwe mubikaanira ennyo ne mugenda ne mu makooti bwe mba buli omu yalina funa eka emu ogifuna ng'otoddeko sente ozasudde looya n'obudde kitegeeza nti eka ye efuuse desimolo 8 tojja kufuna mugabo gusukka gusukka gw'olina kufuna mu mateeka. So tubakubiriza nti nkaayana z'ebintu okugyako oluusi mwagala okweragako nti nze njagala kubalaga bali nti nze nina sente mu famire nze nasoma naye era otawanira bwereere bajja kuzzaayo mabega. Juzi waliwo mu client wange yafudde naye nga yafudde nga yagaana okugabana amazima yafudde akkiriza bagabane naye nga amaze emyaka 5 aganye benefitinga oluvannyuma biganye baana be bakoze eki tebagenda okubenefitinga. So tuwewale enkaana ezo ezitandise zitutwala. Twenza nnyo tweyanzeege mukulu Robert Ali atunyonyodde ku nsonga ezo kakasa nti gwe ali eyo bw'osobola kugenda wakaawo oba wa town clerk osobola kumwebuuzaako nakubulya engeri gy'oyinza okutuuka ku office eya Administrator General n'osobola kuba ng'oyambibwa mu nteekateeka. Ettaka yaffe bwegenza olunaku olwaleero sigala ku terefayina yaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi.